ebimu ku bitulemesa n'okugaggawala kukwata bya bugagga ebyali tuyambye okwegaggawaza ne tubifuula mikwano gyaffe. Ennyumba yange eyo njagala nnyo, ennyumba yange eyo njagala nnyo, ekumanyi bwe wali tonnabajjugula wali tobeerawo. Bebakwasa n'emmotoka ne mubivunzaawo ebimotoka, ekimotoka kye wali tunze n'otopinga app n'ovuga emmotoka enyirira. Ekimotoka kyange ekyo nkyagala nnyo, ekimotoka kyange ekyo memobilia. Omuntu n'atandika okwereka mu mbeera eyo. Ebyo ebintu njagala mube n'obwongo mbubasomese, obwongo obumanyi when to move on. Assets can be used to acquire more assets. Tokwatanga bintu kubiremerako. Kakati wagula poloti milioni 2. Omugagga ayagala ku extendinga. Akugambye nkuwa 8 wano sivaawo ettaka lyange lino lyagundi. Abagagga bajoga. Like what kind of thinking is that? What kuchalo kye kimu ng'oline wala wosobola okugula milioni 3. Lwaki tokwata 8 n'ogenda ali n'ogula 3 ate ne gakuyamba n'okudevelopinga. Like what is so hard there to understand? What is so hard? Bakuba otya bajja kugamba watunze. Who are they? Who are they? You know, when it comes okukola sense, once it makes sense, once it makes mathematical sense, move on with it. Nze kugambe nagaana 8 nga naye we nalinga amataka gaali gakyatundibwa milioni 5. That was a poor mind which was guiding me, and I made a blunder. Kyenzija wano nkusomese nti sente kubeera ngo obwongo busalawo mangu. It's common sense. Nemwe mukyebuuza niye okubuuzaako ku jjajja wogende wakojjaawo kojjaawo n'ato mwana wange wano tetutunda ttaka nkugamba ekisiraani ekyali omwo akikugamba n'ekitogi kiyulise. Siwogera kukkakkanya bantu, but please just know the signs. They are just there in front of you, and that's where you are going for economic guidance. Really? Olina entina kugaba bakuwadde billion 3. This is what I said. And buli omu every time Dick and Harry ne batandika okuntegeerera. Ekyo Haji kyagambe kye kiriyo. Ekyo Haji kyagambe tekiriyo. This is a reality. Bwe nkwata billion 3 nenvaawo mwe muli kakati olaba nekyanja gye baseera olwaleero gye bakugamba nti kisenge ddiiro ya etuuse ku kakadde ka ssente osobola okufunamu decimals 25 ku milioni 3 oba 4. Kale tugambe 4. Kakati bwe nkwate billion 4 nvudde wali ntinda nvuze kujja wano omugagga ayagaddewo si weewawo toteeka mu ntondo okukola ssente tekuliimu ntondo. Nze ndi muganda siguza gundi ebyo bijeewo aleese ssente mmeka. Kwata ssente zo genda funa milioni 2 genda ogule decimals 3. Njagala nkusomesa ekintu ekyangu ennyo. Ku millions ku billioni 3 osobola okukwata millions 5 ettaka eryo lyoguze. Okimanyi nti kikwetaagisa bwetaagisa 1.5 billion okuzimba apartments ezisobola okubanga zisobola okuwa obukadde close ku milioni 25. Milioni 25. Kati awo in total oba okozesezza billion 2 ng'okyalina akawumbi kalamba kwa account. Okozesezza akezi abasikira amataka amanene. Amataka g'abakitamu agali mu value. Mukyali omubonaabona mulina ebyobugagga ebiri awo. Olw'okuba mmwe mwagala mukiteekewo nti Haji atugamba kyekugamba ensobi gy'osobola okukola kugigulako n'ogenda n'otumya Range Rover. Kuba oba okyalimu obwongo bw'ekinaku obwo obutasobola kwewa amateeka n'ogagoberera. Genda okole ekituufu ky'olina okukola. That money will multiply. Kati awo njagala ombulye mmwe ababadde kuno nga muwakana nange kuva lwe nayogera ekyo ekintu. Kuva ddi waliwo lyeyaŋŋamba nti n'abantu abamu tebaliwo bali bweru. It's not about money bali bweru. Amataka gaabwe kyegava gabeerawo. So okay,
bali bweru bakola ki? They are working so hard ebweru okufuna sente. So they prefer to struggle when they already have something here which can help them get out of the struggle, and you want to justify that. Don't you think that? Sometimes I just don't know where I lose people, and people are proudly ignorant that Bagamba Ugandans thinking is so hard for them to think they would rather die. Going into their brains to get something is the last place they will visit, or else they will just die. This is common sense. Chenayogera kyekyo example gyenkozesezza ku luli gyenkozesezza nakati bwe bibanga bya family, that is okay, tokayana nabyo, but if it is you ng'olina ne right and you have someone who has money and they want it, please get rid of it. Gendako ewaddako okole, have money coming, tandika okufuna liquid money. Omuntu afuna millions 24 bw'anaamalirako omwaka agenda kuba ayingira kumpi millions 3. Bw'abanga yazi savings omanye ate ekirala kyasobola okuba nga akolamu ekyo. Obukaka tebabusonda, but it's a formula which you need to understand with the time. Bwensiba mbagamba no mulekerawo okugenda nga mwebuuzabuuza, mugende mulekerawo okwebuuzabuuza, mutandiko develop here. Listen to what experts, people who have done it, forget about emotions. Lino takali aferi lino lya kikale wali bansinze abagenda wane ngewabidandisa libansibirwa obalaba bamenyawo nyumba ya kitabo yali ya myaka 10 mwaga kitawe mu yawanga lya mwe mwali ne jjajja bateekawo kakate akedi bakola sente, time yakyuka. It's about making money. Bw'oba ogize mu byagundi wano ozze sibagambe nti mugende mutunde ettaka lya kika, mugende mutunde ebijja, naye nkubuulya nti kyolina wabanga kikola mathematical knowledge, mathematical sense, get rid of it and move on. If you can't get experts to speak about it, mukiyiteeyitemu kino kisobola kunkolera kitya. Nze njogedde n'abantu bangi nnyo abalina ebyobugagga bingi nga bakyali bweru, nga nze byokka ng'osobola obbinkwasa bwe nti n'embibalabalamu nga nsobola okukola sente nga mpitirivu, naye nga bakyali ku kyeyo bakola, tebakimanyanga nti wano baagaggawala dda. Why? They are crowded by ignorance and fear, and nothing causes fear but ignorance. Ignorance is the most comfortable place for a human mind.